Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mukulike mu ggandalo lya wiikendi oli ku UG Update TV kusinze okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange. Abayeekera ba M23 balangiridde wabeewo nga balina ekigendererwa eky'okusuula pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Tshisekedi. Bavuddeyo ne bagamba nti nno bayita forces zonna mu ggwanga basobole okuba nga beegatta. 23 bayise okubeerawo okwegatta kye bayise revolutionary struggle nga bagamba nti nno baagala kuteeka ggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo libeere free, nga bagenda mu maaso n'okugaziya territories zaabwe, bagenda mu maaso n'okubanja okulekulira kwa pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi. Abayeekera bano aba M23 officially bavuddeyo ne badeclaringa ne bagamba nti nno baagala overthrowinga gavumenti ya Democratic Republic of Congo saako n'omukulembeze Felix Tshisekedi. Bagamba nga bakola democratic escalation ku kigenda mu maaso conflicts zino zonna ezigenda mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ensonga eyimiridde kujjako pulezidenti w'eggwanga lino erya Congo. Jjukira nti nno bavuddeyo ne balangira ne bagamba bataddewo peaceful talks, boogere balage naki ekibatanula okuba nga bateekawo conflicts mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Mu issue gye baawa mu February nga 17 abayeekera bano aba M23 nga bali mu Political Wings Alliance AFC bagamba nti politically ne socially forces ziri mu Democratic Republic of Congo zisobole okuba nga zigatta kye bayita constitutional struggle, basobole okuba nga baliberatinga eggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo. Akabinja kano kagamba nti nno ko kakooye gavumenti okulaba nga epulayinga kye bayita bad governance saako n'obuli bw'enguzi saako n'okusosola mu mawanga saako n'okweddiza resources kye bayise monopolization. Kino nno bagamba nti nno family ey'obukulembeze y'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo beddiza buli kimu, buli kya bugagga ekiri mu ggwanga ne resources zonna. Y'ensonga waaki bali emabega w'okuba nga baagala okuggyako gavumenti eya Kinshasa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Era nno statement erangiriddwa ng'egamba nti abayeekera bano baklayiminga bakooye ejjogo okulaba nga gavumenti eriko egenda mu maaso n'okupracticinga discrimination saako n'okuteekamu divisions enjawukana saako n'okuteekawo instabilities mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era bagenze mu maaso bano abayeekera ba M23 ne bakoowoola abakongo bonna gye bali mu ngeri y'ebyobufuzi, abali mu byobufuzi ne social figures, abo bonna abaddukira mu exile mu buwaŋŋanguse basobole okuba nga bacontributinga, basobole okuba nga bakomawo ewaka ku butaka beegatte, basobole okuba nga bayunitinga eggwanga lyabwe, basobole okukola enforcement, basobole okuba nga bazza eggwanga lyabwe obujja. Era bagambye nti future ya Congo edipendinze ku kino. Singa tekikolebwe kitegeeza eggwanga lyabwe ligenda sigala nga liri mu matigga. Jjukira nti nno bano abayeekera ba M23 bo beetegefu era n'okuba nga beexpandinga oba nga bagaziya ensalo territories zaabwe okuddala eri mu Northern Kivu saako ne mu Southern Kivu, olwo bagende mu maaso n'okuwamba ekibuga ekya Kinshasa omuli gavumenti ya mwami Tshisekedi egenda mu maaso n'okutwala obuyinza mu Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno baakasalako Bukavu
ne bawamba ne territories eziriraanyeewo ssaako ne border ne bagenda mu maaso n'okuba nga baziteeka mu control gy'emikono gyabwe ne governance. Jjo jjuzi baakava okukola gavumenti empya mwe baalondera ne gavana w'ekibuga Goma oluvannyuma lw'okusalako omwezi oguwedde. Kati bagamba ne gavumenti eno baagala gimwamulako, tebakyayagala kiseekidi ku bukulembeze bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza gwagala otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.